mirundi agamba ki yamba kwale munyonyi Aliana ekyanuma kuŋŋamba nti tomanyi nojjamu n'olubuto lwange ate nkumanyidde walaki olimba abantu mulabe nno bwe yeekaza naye Aliana weeka ate nekalizaawa Aliana nosagala kuva January kuva January nesibyeko tamale laba nno bw'aseka amazima kati olimbira kiresi laba nno bw'oseka Aliana yambala kutwale mu nnyonyi omwana naneewunyisa olimba abantu kuva January omina ebibazo bitategereka ojja kudiba abasajja bagwewo kalakasiza Junior wadde omulimu akyali mbeezi na Aliana ono ambuulire what's happening soko veko ken yakusoose wano wamma togenda no kati Aliana kale yambala nkutwale mu nnyonyi ebintu bitono nnyo nkutwale mu nnyonyi wali ekkolo l'ennyonyi ekulambuze mu nnyonyi gwe kati obeera awo nomisinga twaliza mulimbu mbeera sigamba gwe weetega biki gako oyo ate nkumanyiddewa sikumanyi gwe neetungako sawa wagamba Aliana no wandifumbiddwa nakubirirawa ssebo kati babuloko boyfriends bakutuusizaawo Aliana kyogamba tetubangako mu relationship layira mwana gwe relationship yawa Aliana layira Aliana tojja genda mu ggulu layira tufudde anesibyeko bannange tubeerako mu relationship nowe tamali mirundi aneetungako tetweyagalanga kati tetweri yeyagala gwamanyi jojja ebigambo byona ojja nobikuba amatu ku media nze sikwagalanga stop telling people lies vayo gamba abantu amazima kination naye noddawo ku live ekikutuzanga ku live buli kaseera okwogera ebitakwatagana kyekyaki kikyobala kale ngamba kukyobala tugende mu maaso Aliana ate gwe nga weekaza ayagala kutwala mu nnyonyi laba nno Keni Junior laba nno tufudde kati bakusuddewo nakugamba musajja alinga nze nekuzimba mu nsi maama lwaki mbeera netulisizaako bomu kati laba mujjawo gwe bakutaddeko yenna atunanga enkejje wabula abasajja gwe kati oddadde wange enamala olaba olumu obeera otegeera olumu oba totegeera oddadde wange ofumbe n'engoye zo zikyali wange wogenda mu nnyumba yo nogira olugoye lwange Nora kwetondera okukusalako omugambo nti tetweyagalangako wogenda mu nnyumba yo nogira akagoye kange naka newe kabaka okufiira wano okajjayo tamale banaye kaleete omuswaze kaleete Aliana namubba wa Frank abaho golabo omusana omugambo ngenda kujja ku live yange nabawo naye omwegani mulabe nowootunoza laavu kale ekizibu kyolina Aliana owooma wampoomera kale wulira negwe kambuuze shishiwa wabula bambi Keni ono tumuje ku live yaffe agenda tutonoonera olunaku wampoomera tomugjaako Aliana omusajja gwokyalinawo nyenze gwokyalinawo oli yagenze wandira mbirooto Aliana oli mwenzi wajje wange soka naye ali serious bitya Aliana sokulaire nti sijja genda mu ggulu tweyagalangako layira ntojja genda mu ngani akwagala tamani mirundi Junior agamba nti bwemba nimba sigenda mu ggulu layira olimba wemba nimba sigenda mu ggulu naye mwana gwe naye bakubyeko omusajja oli mukalu bulala kati abasajja bewayagala abantu amazima obuzibu olimba tosala omugambo ate oyagala nnyo okakasa abantu ku bitali bituufu lwaki togamba abantu ekituufu kati biri ebifaananyi bye twekubisiza ewange ebiri ku internet nekutwala ne ku beach n'oli ebyennyanja
sebo nomala no nefuulira lwiri kati tebakuleseewo nenkuzimbira ennyumba Aliana abaana bange baliwa mbwe abaana ba ate bwotyo bw'osimika amannyo muwala gwe really abaana bange baliwa Aliana nagula amasuka g'omwana wangamba oli pregnant so neno mwato yogera kale buli kamale mirundi laba nno bwanneetunuulira Junior ne bakakodde naawe lwakiweza tuve mu by'okwebuzabuza ebyokola Junior w'omusajja muto nyumba yagimaliriza ofumbirwe mwana wange okitegeera naawe bayogera bituufu omanyiize sometimes olaba taamala nze nakulekerayo naleka abantu abagala okukkiriza bakukkirize abatagala kukkiriza bakuleke twala eri wali wafumba toweegana nga nafumba wala nategera bulungi wenda otunuza laavu nze noggendi wamanze ndi mukwano gwo siri kyaliwo taamala emirundi toneesibaako nabe wanneetunuuliza kyaliwo ndeka kale smilingamukko katono ekyo tekibadde necessary obuzibu ogenda n'okola ebintu ebino olabika nga fala ng'omusiru atategeera kati kano nkola kaati era bwe omwo mwewanjagalira gwe namukwagalira eddi ate kale bambi gwe tamala emirundi newoba gwasigadde mu nsi wekka nga gwe omusajja asigadde mu nsi sisobola at least ndiba n'embeera singo paka kyova olabeera wadibye omusajja baamututte nadibiddewa atekera kunstookinga gwe obeera kulayivuza ngolooza masikulaba ani bwabadde kulayivu yange nga nine bange kulayivu nga kooli lwaki obeera kulayivuza nakutwala ku nekaane hotero nga tuvudde ku beeki twala eri ali abentugera nko ku nekaane hotero fenna nemuwola gwe nga weekaza nebate bwaseka tamala emirundi onsesa twasula ku nekaane fenna wulira bannange nemuwala gwe nze omwana wange naye gwe ebigambo bijja banneetamala lekerawo kuneesibako bambi nyamba lekerawo kusala ekigambo omanyi sometimes people balowooza bituufu omwana wange aliwa ekina kufula omukazi oba omusajja ali respected in the society bwe mutawanika tuwanika batuteeka mu kabuli naye nga tukyali ku nsi kuno tulina kwabikira ku mulimu nga balubu eyabika ekola wilibaro ekadiira ku site naye nga ekyakolaki naye gwe nobeera ne frustrations 2-3 no giving up nosanga omwana ali 25 years mu nsi eganye 25 years eganye eki 25 years tekiriyo ng'oyingidde kabuli ono omusajja wa KFC Kano Sanders yagamba yatryingako business 120 zonna nga zirema eya KFC yawangula yagitandika alina emyaka 65 65 years Mandela yafuuka president nga alina emyaka mekanoza nga 75 something so timuwanika towanika bonowanika ekirala ekibimu kyemutamanya bantu bangi batutunulira bantu bangi expecting a lot from us omwana ayinza okubeera mu family nga family eyo nemutunulidde ng'ettaala ya family bw'ata performing nga family bwe badde expecting abeera a disappointment to him or herself ne family ye ne community mwe tubeera so buli lwo giving up buli ota performing bulungi tobeera disappointment yourself family yo ne community yo n'eggwanga ng'okola ki moli embwa esobola okuzaala ebyana nga 8 ebito kati fe abalina embwa tewali kyana kyotawa mata byonna obiwa kubanga tomanyi kijja kuvaamu mbwa njizzi byonna biba byana bito nga tomanyi nti kino kinaba nkolya obirira njizzi byonna obiyamba ne bivaamu obanga mukaaga by'omutawaana you get it so kasi tobeera ng'oli ku jjane ya self empowerment towuliriza abantu beboogera Ugandans will talk bannayuganda kyetusinga okumanya tuli bakafulu mu kwogera ku bye tutamanyi okitegeera ndowooza nammwe kati okola wano ekibuzo kiri nti ogezaako okukola nga bw'olina okukola emirimu gyo if ye cleaner mu bitongolemu abampuliza kati oli cleaner okola omulimu nga bw'olina ogukola bw'obeera messenger okola omulimu ogwo bw'obeera asikaali ng'okuuma geeti ya mukamawo are you the best asikaali bw'obeera driver are you the best driver
bobera nga gwe chef, are you the best chef? Bobera ngo li wait oba waitress, bosingayo. Bobera ku washing bengo yoza motoka. Kono mulimo ogwo buli muntu yeewunye. Mami wange tata afu yagenda okuva ku nsi kuno ng'abadde n'emyaka 62 tano bangako. You get it? Mwabakazi abanyarwanda banafuti bakola. My God, you've not interacted ku bakazi abavandimu abakola. Mami wange ayina emyaka 78. Niyo olumunze enswala nga nkubidde essimu ku saa 12 ng'ali mu farm already nga nze nkyali mu kitanda. At 78 years buli kimu akikola. Nabo mulembe guno bwe bali. Why not? Gwe noonya omutuufu. Gwe ogwa ku muyayo ogumutolooza nti n'abalala. Kinga bino byempulira mbu abakazi ba bbeeyi, noonya kirasi yo, noonya level yo. Tewerimbika mu bakazi by the way, women are not gold diggers. Funa gwa mu level yo. Bobo yalamugulira ka soda akolu kumifuna abanywi ba soda. Bobo level yo ya wine bafune, bobo yalaba champagne abatulekere bagashumba. Kakati eno PDM n'emyoga sirabanga yondo za project. Jeno Yoweri Museveni jabadde directly involved. Nga PDM. Actually ndowooza ekintu President Museveni kyabadde directly involved. Bintu biringa nga bisatu byenda byenze n'amaaso gange. Amaje. Okuva ku NRA paka UPDF. For the many years I've lived in Uganda. Sirabanga yo mukolo gw'amaje Museveni gwa delegating. Nga pass out says never. Nti vice we yamukikiridde. Tekiriyo. Sikirabangako. Okay. Sirabangako President Museveni nga ba passing out abamaje oba bayina bibayite ne wichene wedde wa actually ayina gye yabadde. Sirabangako General Yoweri Museveni nga waliyo pass out y'aba cadets nga delegating nze oba vice president oba CDF. Lwaki takikola? Amanyi ali mu buyinza lwa mundu. Museveni tali mu buyinza bwa kalulu. Yes, 1986 yani yamulonda. Mundu. Kati mukiramu kaga ntandiko mulonda. Olumu yampita kero actually eyo nzijukira nengendayo. Namusanga ali mukoza mundu ye. Nangamba nti ali mukoza best friend we. Emundu. Era bakugamba Museveni bintu biri bisatu bimusanyusa. Ebi bisoka. Nga yaguze mundu passing a test. Muluna kwabera musanyufu nnyo. Nga bazi test nze nezikola kyayagala. Abera musanyufu nnyo. Emundu. Ekyokubiri ngali mu nteze. Abera musanyufu nnyo ekifembayo ngali n'abaana b'abawala. Atabalenzi. General Museveni atweetinga muhozi like a soldier. Taina relationship na muhozi ya like a son. Musirikale. Ukitege. Best friend we mundu. Era yamufula kyali. Olaba wano ulira ne bamugamba tubye bilioni 10. Takiwulira. Ne bamugamba enti Kagogwe ne Gashumba. Baba lebene AK47 balina akasikome bayingira akasika ko bakakuba ko bomu ne bakasanya. You get it? Amanyi the power of the gun. Era yemutie kadimisifinze kyabayite mundu mu Uganda. Balongo. NRM wa politics. NRM ya politics kato. Waswa ya NRA. Era bolabanga President Museveni nga alimu kwa addressing press conference nga yambadde jacket ya maje. Manya waswa avuddeyo kati. Bolaba yambadde yero oyo kato. Bolaba yambadde white. Eyo president we gwanga. Alimbiti bisatu. Mu PDM abadde muki white president we gwanga. Kati politics kasatandika yero. Esati ye ya yero. Kato. Kasita mukole fujjo nga waswa NRA avayo. Ekyecho. Awe tuli chovola bataza. Wamulabye ko nga atambula. N'ekiwuka bakibuuza gye kiraga. Ekkubo lyayitamu teryakirizibwa kutambula teri mulukakizibwa kola ki. He knows. Museveni tafuze gwanga lino by luck only. Tiba kulimba. Njagala musoma akatabo ke the master seed. Simanyi nti akatabo ko nakakasoma emirundi emeka. Taina kintu kyakola nga takiplaninze. Tamala gogera bigambo wa. Okitegera ndo. Olumu nabuuza abasirikale naye zino president muluke zimulike nyingi n'amakubo gasibani. Jeno omuna nganti Kashumba ebintu ebimu tuba tumanyi mu mubati mubimanyi. Bali baplaninze omutegazi roadside bombs ozimanyi ezo. Kyovula babayita ku kkubo teri muluke beera kuki. Mbalika kubo. Abeera ko yekka. Kubanga president w'eggwanga buli yebaka eggwanga libali yebase. The official representative wa Katonda mu nsi abeera president. Kino nkiddamu. Tewali prophet. Teri pastor, teri jine bana bajega ba apostle, mubali presenting Katonda. Omuntu wali presenting Katonda kunsi abera president. Kuba lwaki president asolo okuonyo okufa kusawanya. President ayino kuweba security yonna mu nsi. Ekyo kimufuula omutume wa Katonda. Yes. Osoma Bible. Abakulembeze ani aba okulembeze. Kuva wa Katonda.
president tazanyibwako okujja ku president wa Rotary Club omuyi wa presidents bangi Rotary Club but the president of a country ya running egwango okuva Kisoro paka Arua okuva Kweni paka Mutukula Kagogo border point yo waliogenzeeko Mutukula yoka kati gwo bwongo bwo buva Kampala paka Mutukula Nebusia waliwo ebintu ebikukejinga kati muhozo mulaba CDF taite yo kai mukejinga olubeta inakola yes kwani mudumizi wa maji hey ate muhozo kuba first son ate yegomba ffe mu bimu kubanga binge first son buli wabira security inakubera tight abako rukomera rukomera neze solo ko imewali kabalagale kansanga nene nywele chupa ya bia ontegede na yeye buli kifo kyagenda masoka kisalako kukebera oba waterevu buli mukolo gwagenda ku nekiwuka bakibuuze uvaawa babisikaninga gage ontegede songeyo nsegede buli mukolo gwaberako baino guaranteeing security nenzo bakwanjira obambaga ntuka butuusi ate nange ntuuka ate nange negendereza kati uliye merije nasanga ku mukolo ngandya buli kati okimanyi olumu bwengenda ku mikolo ngenda jiba mu kiyungu nembaga munsenere kweyeyo nga bagisenda olaba novaawo nayo olumu nengambo obamu ku bayambi bange yate najja emere nendya yiye ye nali eyange okitegedde lwaki okikola okula is a scam fedda nze nali manyi nti bwokula oba bwokula mirembe no bakulimba nadde nga mukwano gwange obeera waka ngwine moloka 5 mu compound ninga aganya bwe tuyagala fuluma waka abampuliriza kankuwa example nagende Masaka on Friday nga manyinja kubayo ku Sunday kumachi nali nakatuka simu nevuga ngate nyina okudda ngenze n'ensawo yange era natuusa waka nga bamanyi sikomawo nenkomyewo otuuka bwokula olumu otuuka nga sigwe weesalira nawo programu yo kati weekend eno nyina emikolo nga 7 kati ndi bwenti yino okubeerayo ogumu sijja kugendako kubanga you cannot be tosobola kugenda omukolo guli Kapucholo ate ngula guli Mutukula sina helicopter waddi olide kati bannakenya batusingira bakola batya balodi balina ennyonyi bana muti muli mulodi tewali alina nnyonyi wano tebazipangisa ya bei waliwo genda ba saba minister yatera okutambuliramu ati yawulidde saba minister nabbanje saba ki yali agina ate nafuuka prime minister saba minister government yagisasula nange ngisolo gisasula nya million 7 that's a lot of money oziteeka muno ogende Kapucholo return on investment teriiko nekuuba kati ngamba nyina helicopter yango gambo manyi kangende Kapucholo ngo malize ninye chola president mukaluka mwanguyira asobola kubalala ennya lunaku lumu do you know how long omanye banga kitwala helicopter okuva Kampala tuke Masindi limbulire dakika 25 zokka ngoli Masindi 25 minutes nabiri egenda kuyimuka mu akatemi yange ngetusi ontege nekibuzo kiri nti bannakenya mu Kenya mulimu bannakenya 120 bayina ennyonyi zaabo private helicopters kasi ngamba denzi namba denja kwedividinga bwendi bogancho ozipangise kya bei ate ulira kirawo bosiwo kirimu ne bogancho lyo gipangisa wetaaga na advance team emotoka ene kulinda wegudde kubanga omulodi omutuufu abane moloka nga 5 bobogenze Kapucholo yo driver nga avuga Kapucholo omusangayo otegeera kubanga tojja kujja mu helicopter ate boda boda kujja kutwale okitegedde bali babiri si byangu kati ekitegeeza Mubaraka Munyagwa tumuleka akole byayagala kati president mulamba yes Munyagwa yabalaze the real picture ya politics era nange singa sebadde mu PRU mbadde nja kulumba ekibiina kya Munyagwa lwa Lusaniya kulya ku Lusaniya buli muntu yagala buli muntu ali kunyama kubona bano balimba bali yatula bali nyama kulya Kyagulanyi Italia abatatuuse ku Lusaniya Kyagulanyi Italia bamuwa 24 billion buli mwaka sorry emyaka gine 5 bamuwadde 24 billion ziwereddwa nopo zaki atubuli ezikoze eki senyonyi Italia mukodomi wange ani azibawa Lukwago Italia bonna balya nabanja Italia vice president yani alupo Italia bonna balya bagamba nti balya mwene lugera bagane mugamba nti emere onalya noli alya emere genda nze nyino omusajja omugwe nagamba twalina deal gye twalimu ne mugamba let me be open to you oyine ettima nanga kikyotegeeza mugamba oyine ettima gwe yala tujenge makaago ekololo nga tujidde ku boda boda ng'olina zibentiri naffe tukkirize waki tuvuge bulimo nagenda mu kisenge nakomawo nagamba oŋambye ekigambo teri yali akiŋambye Kagogo ekintu ekyo kyasinze okubeera ekibi mu famire kwe kubeera mu family meeting oba family gathering reunion ezo zemukola esaba y'okusimbula bulimu n'asimbula gwe n'olinya taxi kuzze Kampala ngate bokuvuddewo na boda tuka ku luguudo oba no inconvenience nga baganda bo ntwaliko
ekyo kyasinza okubeera obubi kwe kubeera ku mukolo ne gugwa saa 7 gwa kiro nononya ka bodaboda akakuzeewo nga banno bonna balina amamotoka gaabwe. Mere ndamuli olugero lwaffe onaalya n'olyalya vuga Range Rover yo ovuga ejiwagoni nze nange mvuga Caprimo ne nange nzizeeyo fenna tuli mu kikolwa kuvuga fenna famire zaffe enkuba ne weetonya enkuba tegenda zikuba. Omanyi ki ekitegeeza okuva ku mukolo ku saa 8 ogw'ekiro ng'enkuba etonya ne mukyala we n'obwana bwa mu bubiri ku boda okitegedde olamboka luba ate bodaboda ozimanyi bwobanga oyala okuyola bodaboda zonna mu Uganda gera ng'enkuba etonya zibeera ku petrol station tebakola okitegedde mmere ekola ki onaalya n'olyala emmere egenda vuga Land Cruiser yo ovuge Range Rover ovuge Lamborghini ne nange nvuge Caprimo nange ntwala abaana bange ku ssomero. You get it? Ebyobufuzi kugabana titibakulimba kiringanga. You cannot convince me nti oli minister oli permanent secretary w'ekitongole ng'onkimanyi nsobola okusupplyinga ekintu bwe kine n'otampa mu kisogo n'ogaati oli mukwano gwange asooka omumanyi Katonda ye yantonda kimukakatako okundabirira addako omumanyi muzadde wange abokusatu bamanyi ba Luganda afemba yomumanyi abantu abampa business era nze bwe mba nsaba Katonda nyina abo bensabira. Omuntu mu Kampala akuwa omulimu bw'omala okusinza Katonda sinza bazadde bo naye musinze akuwa muki mulimu ate wakuwanga omulimu tobu disappointinganga n'akwesiga n'akugamba nkuwadde contract eno nawe making sure nti tomuswaza bwakugamba nga nti olina okudelivalinga items zino ku ssaawa 4 gwe by 9:30 beerawo omuntu akwatya business akwatya omulimu ate n'akubanja. It's weird. Owanyi nga sikulaba ku mulimu nga sikulaba ku ki nkyogera nnyo kino lwaki Abalitria Abachina Abayindi batekinze over Uganda barespecting emirimu okitegedde nze omuntu kastampa business ne ku mwendo ogw'ekiro nankubira nzukuka ye mukama wange ye Katonda wange yampa sente without money I cannot run sisobola na wano wenyini tuli olwa sente tuvuze emotoka ne tujja wano watu ina amafuta okitegera ndo so kikulu nnyo mmwe n'abampuliriza omulimo gwonna omuntu yenna bwakuwanga omulimo expecting mukama wate kubuuza nga tonnaba kutuuka mukama wakuwa omulimo kumuyamba ono mukyalo omulaba ali wano her role is to help me kyekimuweesa omulimo sinza ate kuyamba ye ekintu aba takitegedde alina okuneebuuzaako awulira nze nyina omuwala waka atuyamba ku mirimu omuwala oyo maze naye ebbanga era namugamba bw'obuliranga okoyo omulimo nyamba ombulire mu myezi 3 nfune akudira mu bigere kubanga okoledde emirimu bulungi njagala tukusinge off ate wano waka wammwe okomangawo nawe okoze eki oyagalidde siddangako waka ndayira nga ntya Mungu nga sina kyakunywa waka bino bimpulira basajja bafumba busimanya breakfast in bed nze gachumbazi nze nkuletera emmere mu breakfast semanya mu kisenge ndetere malayika breakfast mu kisenge tekiriyo ndayira nga ntya Mungu badumba kikola lwa mukwano badungu togulina badungu abakikoze abalesa amapenzi mu bufumbo bawangadde buno bufumbo wenda baku WhatsApp ku status I can nsobola okugenda mu kiyungu wansi nendeeta glass ya juice nengireetera malayika nengimuleetera naye ngende nfumbe breakfast ngireetera omukazi mu kisenge nze gachumba over my dead body nga nfa kyolo olwomprovinga ki omukwano okukuleetera mmere mu kiyungu mayi mu kisenge omukwano bikolwa kyobola babaana abawala ba fake master ba cable master ba kabaliga bazadde mu baana abawala nkiddemu ba fake master ba cable master ba kabaliga bazadde mu baana abawala abaana ne babalekawo bana bobunyama babalimbisa ebyo naleeta breakfast mu kisenge biki ebyo gwe nooza nti akwagala nnyo nga lyagala kufunyisa lubuto kasaluwere emyezi 6 tokyalukwatako ne lidduka 10 nga kiprotiki myezi 6 tebakulimba your love teri sustainable it's not it cannot be tebakulimba nenzuka 11 ekitundu nenzikira wansi nenfumba breakfast neninyama ddala nga webase maama nga nkwebaza ki kajiri eraavu eyo sigimanyi nze yange eryemu to support you to guide you to mentor you to be the best mother forever kubanga at the end of that day she's the mother of my children. Breakfast in bed bakyaliwo ne breakfast in bed byo byoletayo mu bibiri mu nyumba feke master kabaliga tabiyina ba feke master bayina maanyi olumu n'abasirikale bange nga ndaba bagula simanya biroko boom simanya biki nemwe mu kumya kajja mu kyagula ebyo biroko boom ebyo 25 years omulondo ina kubanga ati 25 ina kubanga timba ekola kitya goji manyi shekola otegedde ndowooza so teba kulimba
teri musajja ali serious mu bulamu bwe abera mu bya kidongo. Nze ngenda mu myezi 3 nga nyino gende ngoma. Engoma wano nene meredwa ngo budi sibukola ki? Sibuyina. Badde manyo gula bine ddagala babeera banyweza maka. Gatya. Amaka baganyolezaawa. Kisenge. Allah. Ani akugamba? Ani akugamba? Baganywereza. Mukisa. Laka. Sabanga Katonda kuwa mukazi ali contented. Agambe Kagogwe Katonda gwe yampa mwebaza. Kyalina kyekyo. Mukazi ayinza okunoba ewoncho dayo sawa 4 nagende wo muyayo koma mukaga. Naga banze yewa agashumba batakyadda. Ate mwe kabasajja kamabulire. Buli lwabanga ex wonga kubire simu manya gyali biganye. Kati ate nogende wo mulala ngadda bucha. Nagende wo mulala nga takubera oda ndakwezi. Wiki number. Laka tibakulimba. Relationships marriage mukisa. No mukazi okubeera agamba Katonda ono gwe yampa. Yo. Aba fake master mbamanyi kwambira nabo mujimu. Ekirala okujja ko ngoli instructor. Teri musajja alina kusula kilo ziwera 10. Nze ngena mujimu ne swebi makilo 10 byuma byonkoze iki. Instructor bano ba gym instructors abo ne ba bouncer bali okay. Otegera okusuka kilezo. Kubanga gym instructor he's the frag yatulaga kitwino kuba aba ba bouncer alina okuba na amaanyi ngabo kyetagisa okuyuzamu governor agikola ki ajyuzamu neto sobola kuba na kilo 15 bofu sente bati bagenda kubaga kino kiddamu omuntu alina okuteekako maso gym instructor oba ba bouncer ate omusajja wawaka mwami wakabana akanyama menyera ya balodi mukaga mu Kampala muno abalina akanyama sibama komulodi asinga sente kati kunsi yani anyono Bezos asinga nemu ali mu batano ono mugaga Elon Musk alina kilomeka omuntu kasoyingira kilo 15 oba ofuse ente oba ogenda kubaagibwa mu lufula kino kikugambye actually abantu omuntu kasoyingira kilo 15 twetaga kuteeka mu lufulo tuyame mu kumega ennume z'ente nga bazibaaga abasose ku muntu walina okubeera yes okimanyi museza akula kankubulire bwogenda mu hoteli ngoyino olubuto lunene omanyi mu Africa mu sign y'obugagga kibuto olubuto lwe lukulembera atenze bwenda omuntu alina olubuto nebuuza nti lwa bia oba lwa balongo oba wabone buno busolobotera okugenda nabo buzimbye mbuto museza akula kasogenda n'olubuto nga lunene ngo checking in baga in case of an emergency we have a standby doctor bo balaba ekintu ekirwadde olubuto lunene enako zino bagala nyo 6 pack ago bene 6 pack ze bene 6 billion zitulabe aba opposition babbe bakube bituli mu kulambula kwa president Museveni opposition ngani mbaka wa Wakiso district yani Ethero Naluyima oyo muvandi mu asirika nalabiye ono mbaka we Kalungu wa Kalungu East Gunde East Francis Karabazi Katongo bagabe president byaliko oyo Katabazi atugulire kiswali lote muri dagala Katabazi bavu president ali mu Kampala alambula PDM Katabazi mumanyi muganda wange we Kalungu Katabazi emyaka 5 gyamaze mu parliament atulageyo kyakoledde Kalungu ngomubaka Katabazi va ku Museveni go criticize nga gwe tulage ekira wali Katabazi tunafuka mubaka otegedde bagamba bati amabayibu nga tonaba kujja kantu muri isoli ya muntu nga tonaba kujja mu kajonjo muri isoli yo tunolire eri ekisoka todda mu kusajika mu opposition ngamba abanonyi banonya opposition yagenda ne Dr. Besigye banonya ki Dr. Besigye bwotogeranga ku opposition kosanga kigambo Dr. Kiza Besigye ati bana baliwo Kyagulanyi tugamba kasolwanyisa Museveni bakusiba bakutta obera mu prison oba mu exile Kyagulanyi aliwa taliwa kamagere Besigye aliwa nakoza abadde London ali abadde ne South Africa yajoga bafuti soja bo batimba bipande bali mu kufundraising Besigye opposition yaggwa yakoma ku Besigye teri kirala tibakulimba neri yabadde ageze ku fundraising kibina wa South Africa bali mu fundraising mubango yogera ku opposition ngoli nange yogera Besigye kifefe oyo omusajja oyo mu kigoyo kati bano tubogere tutya banonyi basubuzi babya bufuzi bana baliwo kino kigamba nope nope from day one it was an idea yatandikibwa NRM bagireta kusanya credible opposition kyekigenderwa kibalina era bakikola bola bosembole nsiyo ne opposition bosembera president Museveni nako zino alinganga ine myaka 6 he looks good anyirira taina stress adabuto between 2011 26 ojukira wako tuwaka ngati yagasa avuga buli wamu yamukoza omayika tayambala nyo ne Sandoz ndagaye ekintu kyokka kyonna ekiraga nti waliwo okujjako gavumenti buli mubaka anoonya kudda mu parliament afune miliyoni 3 afune moloke miliyoni 2 ate bino byeboogera biriwa nti president Museveni ali mu kubana budde na kusasanya sente za mu wa musolo
ate sente zo mu musolo zagenza agaba let me ask sente za spending mu PDM parliament is approving waliwo zino zagenza agaba zino kwaddeyo 5 ekyo nacho donation in parliament is approving President Museveni sente zona zagaba tatunda nteze lwakitula sente za mu musolo ziri approved by the parliament of Uganda ate n'ekirala all over the world buli muntu yakyaliranga kabaka kabaka inango muwa kyamuwa okitegere katabaza mbulire Kalungu kyakoze abikoze ki nze banzala Kalungu manyiyo kiyambo andageyo bibogera sibe bali bali banonyi bagamba singo bali ngaba pastor okwata buki singa bakwata obunyiza bw'eggwanga ani abaganye obukwata ani abaganye bwe twagera Dr. Kiza Besigye nga batugamba fene Besigye tukolya Museveni nitudako ebbali netumubakwasa agayiza balinga sumbusa ani abaganye omukwata olwo Museveni bwe yagenda mu America n'abalina ku musambu ne bagamba nange omukisa guguno omusajja tali mu ggwanga mukolenga mbini bwe yakola obote teri bana bajja gabaleke okimanyi kati bakazuukuka tewali bantu banywa walaji banywa bbiya balya mbizi banywa mulondo bayinza kukwata buyinza bano bye bakola gina emirembe giri mu Uganda balya mulondo tebiriyo kira wali omusajja ategeera agayeje emirondo president bwatuko kuve kampani natandika okulambula projects zonna kitegeeza mabali ku ground temene kimukola bekwasa bwekwasa yes abantu abali ku ground you have an obligation and a duty okubuli abali mu buyinza bintu bitambula bulungi wali lawyer wamuyita Kyaze mukwano gwange I think he's one of the best brains yafuna first class e Makerere n'agenda London nafuna era first class masters yangamba ekintu ekyo yakinjigiriza nebo wandikira minister mirundi enanga takuddamu mu maaso ojja kukozesa ebbaluwa ezo anti ni keso wabidde government mu January nawandika ebbaluwa eno mu May n'empandiika mu August n'empandiika mu December n'empandiika kigezaako wagezaako you tried ontegera kubanga ebintu ebisinga government ebeera tebimanyi kati I'll give you an example kesi yaffe ya abantu baffe okumibwa national IDs ne passports omukulembeze initially yali tagitegeeranga bulungi ng'alowooza tuli mu kuzannya paka lwe ya interface nze n'abaana agamba there is a problem nayongera okuguiding on what to do meaning if council of abavani mwesinga tiyavaayo nsonga eno gyogerako nnyo abantu baffe bali babikamize stateless waliwo kesi yatushocking omusajja yajja mu office nga badde alina passport 10 is expiring nga baganya okurenewinga passport 11th passport you get it so if we had kept quiet ensonga tiyalivuddeyo ne mu bitundu mwe tuva malwaliro masomero kati kankuwe example prime minister nga gyewaffe Robina Nabbanja nga tumusaba nti maama tuyambe mutukolere kuba okuva mu Nyendo paka Gomba natugamba ajja kiteeka mu nkola ojjukira Katonga bwe yayabika kati Katonga bwe yayabika ya stretching paka Gomba ekubero n'ali sweeping away up to today tosobola kuva Nyendo n'otuuka Gomba singa ababaka baffe baali serious kukuba ebyo singa kukole tebali serious yes singa kukole okuva Kalungu paka Gomba lya ttaka ngate lichema mumangu kati nze kankuwe example wemba ngende Gomba ennaku zino nyina okuvuga nempite Bukoma Nsimbi nengwe Sembabule nengende Gomba kwetolola ekira mu meeting zino mu cabinet mwina yani ababaka abanyankola abalaba n'abakyoli bayinza obutakkiriziganya ku politics ne bwe bansonga yankola akulana bonna bawogeza olulimi luki lumu kubanga bagase bitundu yes kati ekkubo lyaffe ne bali wa chorus project ebadde ya milioni 2 egenda ku milioni 6 kibayita obukulembeze kukyusa bulamu bw'abantu sikudda ku radio baba lady CBS radio 4 NBS NTV you get it obukulembeze bulina okuimpactinga lives z'abantu kibayita obukulembeze net wekiri wano sikwefaako bano banoonyi bagenda mu parliament kunoonya sente President Museveni yakyogeddeko n'agamba nti bannakampala n'abalala bali mu bitundu bya central tabalinaako buzibu yabasonyiwa olw'okulonda abakulembeze b'opposition abatalina kye bakoze kituufu tebalina kye bakoze ab'opposition okukolera ani ebitundu bibakiikirira njagala oleta eddoboozi ly'omubaka ye noba weenaalemu oba opposition ng'ali ku radio ng'ayogera byenjogera bino tayinza kubyogera omanyi lwaki tebajja mulonda abalonzi ayogera ebinamwomerera kinganga omukazi bwanakubuuza ne Lili Gashumba do you love me omugambo otya yes I do naye ng'oluusi tokola ki okimanyi tosobola okuba n'omukazi emyaka 5 nga takwagalangako abo balaba nga dduka omukazi abeera e Bungereza oba mu America ng'ayagala mpapula n'akwana omuzungu n'abeera naye ezo breakfast in bed byonna ng'abikola nga tayagalangako omuzungu n'ayagala mpapula the moment bamugrantinze status to a British citizen the following day na divorcing si buli akugaa nti akwagala nti akitegeeza okwagala bakulagira mu bikolwa
nabo opposition si buli abagamba nti mukama bali labo bwakabaka bwa Katonda